nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizzi enaaziddwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi. Nze ndi mwana wa Katonda, sirimbwa ate sirimbizi, sinaazibwa nezira mu ttosi ate sirimbwa sirya bye nasesema. Tambuza akatambi kano obagambe Bugingo is a man of integrity, a man who makes a decision. Tuyinza okuba mu nsi tuli batono nnyo abasalawo ne batadde amabega. Ne bw'otandika ebyo ebyekito n'oddamu n'ogamba soba kufuuka mbwa kudda mu ttosi eri ebisesemi byayo embizzi bwe bulikeera ng'ofuuse embwa bwe bulikeera ng'ofuuse embizzi anti Katonda yamanyi bw'akwata ebintu bye. Buyinza okukeera ntya Katonda aswaza omuntu ne bw'oteetona myezi 3 nga tafuuse ebisesemi. Saasira abaana gwe wayumbanga n'ogaba abaana tebanjagala. Alina omulenzi timunkyayisiza omwana wange nali mwagala nnyo. Abaana omutima gunnumira abaana. Kati ate gwe gw'ogamba tewannayitawo na myaka 10 ng'ogamba nti omutima gukulumira abaana. Ate nnyabo gw'ogambye bw'otyo kati oyongera kugatta oba oyongera kwawukana. Kyova nze nkugamba nti Bugingo asaana ebintu ebyo yajja kkanya kuvuma abantu mulinganga embizzi mulinganga embwa. Bayibuli egamba bikkula wano abo bakumanyira babambwa olidde abo babambizzi naye tajja kuzimba Kanani paka Bugingo Mungu lwali muyita naye ng'ekisibye okuzimba Kanani mukono gwa Teddy. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusabuukululwa. Trinity Love School ssomero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endya ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo ebyakatemba okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunnamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. Opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale kusema official na josinziro okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna video ezifaanaganako bweziti yonna gyewangala mu bitundu by'ensi nkubuuzaako. Nkwebaza okubeera nga twegasseeko n'olunaku olwaleero mwebale kubanga atolaba. Leero lunaku lwa Valentine, lunaku lw'abaagalana. Era nina Isma ayambadde red. Neno zeno saimo lwa kwambala red. Onaku sirukuza akuba saati zimbuze bubuzi. Valentine yakola ky'abantu. Isma yes kunkulage ku bifaananyi bya gundi wano. Byani. Kankulage ku wano wasemba ddyo okulaba ku gundi. Kwani. Twakuba screen yaffe teriiko. Wasemba ddyo okulaba ku Pastor Pires Matimba. Era abizeemu. Alina omuwala mbooku. Omulaba. Ati eri mu kukyajinga. Omulaba. N'emboko. Naye alimba akolemu. Kati Sematimba asaana mukadde munne. Sematimba omulaba muto. Sematimba akyakuba ekyuma. Sematimba agenda mu jiimu era alina akanyama. Olaba mwana gw'alina. Ekitone nnyo kali mu myaka nga 3. Naye alimba. Sematimba talinayo bazzukulu. Sematimba ali mu myaka emeka.
Sematimba nga nkaaga ali mu 7.5 ntagiweza Sematimba awe ensanvu ajja kunyingi sikuyimba Sematimba mukulu Sematimba yasinga ba Abe mu Kiibi ate nga Abe yaba mukulu bakutuma omukulu ng'oleeta Abe si mukulu ti mukulu naye nga bwolabye omulaba akaana okalaba naye alimba bonna beeru bazibu alimba abadde asaanayo kikolo kinne amukulu amukozesa eki ate amukozesa eki kyakozesa akaakato kyalina n'okukozesa ate omukulu akyakisobola ate lwaki abakulu no Saimu wali ofunyeyo ku kikulu sisobola nkikufunire saagala anti obuzibu sisobola kukola mawano mama wange akyali mulamu bannaye mbadde nyaga nkufunire ekikulu nedda bannaye sinagakuna yangamba n'okugamba abookya abakulu baatutiisanga luli ebyo ebintu nga babitugamba dda mu buto nti abantu abakulu bookya anti lwaki bw'atookya mu byayokya mibisa gwe lwaki bagamba nga bokyalinga okimanyi ate kyemmanyi bw'atookya mubiri ayokya mu kisa nedda nkubuuza Saimu lwaki bagambanga nti bookya kubanga bookya ekyabagambisanga nti bookya babeeranga ne Mabira Forest kati nga mu nkwawa wajjudde Mabira Forest ne wansi Mabira Forest kati ennaku zino abantu balinganga nze omusanga mu nkwawa nga terikiriyo omutwe terikiriyo ebirevu terikiriyo kati anaakwokirawa nze siba ku kigambo ky'abakulu kye baŋŋamba anti gwe ebyo byadda binakatoleka kuguno obulembe tebakyayokya tekyalina kati nze senga sitya okugira nali keberedde enkwawa nolaba kabumba wano naye abasawo bagamba si kirungi aleeta kumalirako ddala ate lwaki basawo kyaba bigamba olekakokko bayirawe si kirungi nedda ssebo musawo kyakigamba nze nkubuulidde si kyabu artificial doctor oba ba medical doctor bagamba mekansi eyo ogiraba singa omusajja togikozesa bubi kusala nnyama makansi nnungi nnyo otoolako butoozi Saimu omuntu awuma akawalaata Saimu oli olidde kawalaata sigwe okalina sigwe kawalaata omuntu awooma kawalaata gwe Saimu oli olidde kuwa kawalaata nedda banna ku myaka gyolina tolyanga kawalaata nedda kati okimye mu nsi okolamu ki nze najja kuweereza naye awe Saimu wajja kuweereza ati oba okya maama abaana najja weereza mukama nze mu nsi muno nze byensi tebimmalaamu Saimu ssebo ng'oyagala okuwoomera olaavu gwo ku kawalaata anti kawalaata olabanga omwana ow'emyaka 5 akawalaata mbadde mayizi yadde ekyo kyekikugoba n'ogamba poliisi tenkwatira nedda ssebo eyo poliisi ogiyita nsiru yo obeera mulaavu n'ojjukira poliisi teri abeera mulaavu najjukira poliisi onzijukiza omwana yanyumya emboozi nti nno aba alina omuntu we bagenda mu nsiko kale bali mu nsiko bakatandika empologoma n'ebasanga layiraako naye nti laavu erina katonda engeri gyagitondamu engeri ey'enjawulo yagigobanga agoba enkoko ate toleeta ebyakazibu kapo toleeta ebyakazibu kapo tiyagigobanga agoba enkoko empologoma kalale n'empologoma naye ndoza kiyalaba kyakyo naye ate empologoma esooba nnyo naye neesooba negenda ndoza n'empologoma yali tekirabangako nekya Saimu fe abaludde mu kyalo gw'okimanyi teri kya bbeeyi nga kwendera ku malaalo Saimu omuntu n'omuganzika ku malaalo ku malaalo kakati omuntu wadde abagenzi badde bali ku nnaku zaabwe bali ku bibonerezo byabwe nga badde ku byokunsi badde ku byokunsi era ng'oyagala okwenda obulungi laba owali amalaalo zanzikewo munno teryakunyega
era buli ayitawo misinde nogenda okuwulira okugula emegalu wakukutte bwa ng'olya ggambo nninnya ku mutwe gwekimanyi buli ayitawo afuumuka age nsanze emizimu girwana annaye twala omuzimu gwesanze gukyalidde gunnaago kati ffe waffe ekibibi waliwo ebijja biryawo ku kkubo katabira isumonzese babiyita byabakalenge so famire eyo yali ngagga nnyo famire eyo be baalinanye n'ekizimbe ekyo gundi we yagula owali kyengo ekyengawo opposite engalabye efulaati yali yaabwe n'oba ekyali yaabwe oba baagitunda famire yali ngagga nnyo n'ebijja byabwe biri ku kkubo ate bingi ate biweranga 2 ate abakatuliki bazimba ne babanga abazimbiddeko n'ennyumba n'obusitoowa kati awo walungi okuzizika omwana teri abanyega kati ye gwozizika abatatya munera laavu nsiru nga bwe yakanga empologoma gy'ogambye teri abeera mu laavu n'ajjukira ebyo ogenda okujjukira ng'olwedde gy'oyita empagi kumba oli ku musalaba gwa Yesu Kristo gwe weesigamye bwoti gw'onywezezza Saimu oyagala ebyekisiru ani alina kuzonna biwummula mudera nnyo mu byamagezi raisima webale kujja oyagala ebyekisiru naye njagala nabe ku maamawo gyali mulungi gyali ye mugenye maama nga watutta aba bino nakazi baagala okugjamu embuto nze nali mmoto maama nga watutta nze nzigikamu maama nga naye yaguma namuluma 8 gwa kiro n'atambuza bigere paka nsambya kyogaba akuzaalira mu ddwaliro Saimu nze siraba ku nnaku isima lairaako mbadde mmanyi ewammwe wawaŋŋamba wa ewaffe siwezaayo wiiki nga mmanyiiyo Saimu nga weesiimye nze mbadde manyi era nze ekitundu kye mmanyi kuva 95 bakiyita Makindye Ssaabagabo kati awo emyaka aweena egyo mama wange gye yanzunzazunza ng'asomesa niba lwaki yakyusanga nnyo amasomero mama we yali musomesa wamma naawe kwe okulemerako manyi abaana babasomesa babalemerako paka kubatuusa sikunyumizangayo omwana twamusanga ali mu P4 ne tuyingira P1 ne tumuyisa ali mu P4 abaana ne bagenda mu TTC ali mu P4 ne bakomawo ne bamusomesa ali mu P4 ng'afaaki ewaabwe baali basomesa ng'ate bagagga nnyo paka essomero lyamugamba abaffe tukoye fiizi weebale nnyo weebalire essomero lyamugoba lyokka edda manyikira gavumenti yajjawo okuddamu abaana tebakyaddamu tebakyaddamu naye dda nga bakudimootinga bwe kiri n'osigala mu kiraasi bwoti banno ne bakuyita nze nasigalakoko mu kiraasi nekiteri kintu kibi nga kuddamu bwe kiri abaana bakuyeeya batandikira okuyita jjajja nekinemu we zijjira ate n'okumanya okukisigala mu kiraasi kibi ne bwoddamu ennambo eyaligizeemu anti lipiita lipiita n'afuuka lipiita tozannyako mu kiraasi oyo lipiita oyogerako nga bagamba gwe wadda mu kiraasi ate oyogera ki gwe lipiita banaaka nyamungu zenyamba sina kiraasi gye nasigalamu nze sirina nze naddamu 2 nali nsomero eyo Luweero kasisita wange n'alwala nga ndi mu P5 nakoma mu second term wakati kati tumujjanja ba second term neggwako third term neggwako n'ava mu bulambu obwensi kati bwe nakisomero nze nabagamba ngenda mu P6 ne bagamba olimba nagisoma naye kiraasi nali mu ssiru sibaako mu ssiru nga bwe nali mu kiraasi banenge ebintu sibitegeera si katono okomwawo banaye nali mu ssiru mu eyo kiraasi kakati because naye saasoma P5 ne bangamba P6 eganyigiddemu nenjiddamu mu essomero lyennyini naye nali mu ddinisa bwenti nenda abaana be nali nabo mu P6 nga bali mu P7 nga bampitako nga bantunuulira bweki ne mbalina ne bagenda mu break ne mbavaako mpola emabega obwajjajja si bulungi
naye nze saagwako mwe abataddamu mwagwa nina empapula ezirabika obulungi naye obwajjajja sibwagaliza mwana kibi nnyo so lunaku lwa valentine naku lwa baagala nogamba gwe naavu togiriiko etolinga basematimba nzagala nnyo abantu abeera mu mukwano sematimba nze nkyagala pakati sematimba kweyo embeera ye amaanyi g'ateeka mu kugenda mu jimu yeetaagayo ku baana abato abamuzzaamu omusaayi nanti sematimba mukulu gwe lwakuba oganya emyaka gye enkotanyo naye asaana kikulu kinne waakyo kati waba sematimba alina emyaka tugambe 62 oba 62 sematimba waasa 62 omumanyi mukuwe mu bana abayimbi ani folofiga folofiga muto ani akulimba omukazi ow'emyaka 5 omukazi omuto omukazi omukulu emyaka 6 mweno industry nandujja omulaba 6 ate alima namakula 6 alima namakula 6 tuli mutuna mweno industry ba myaka 6 betina mpologoma ayingira ayinza okuba ayingira 5 bali mu 5 nyawo myaka 6 naye ndowooza oba oluje bekugamba myaka 6 bafaanana siga nti bafaanana bubi naye beetaaga mukulu munne kati nandujja bayetaaga musajja wa myaka nga 75 nandujja bayetaaga nga gashumba gashumba yetaaga era yafuna kato ani gashumba egyo myaka se omusajja oba olina ssente ku myaka 6 ng'olina ssente obanga muvubuka wa myaka 35 Bweki ekyakutamya laavu Valentine ekisooka obusiraamu tebugikkiriza bugivumirira okukamala ate nze ntya nnyo obusiraamu bugamba ki musajja abaganda ne excuse kati obusiraamu bwa Valentine bwagigaana kati bugyagalirako ddala kati nze obusiraamu ne bw'oba oyagala kunziba ogira mu busiraamu ate nze n'ekirala nze ebintu biri bisatu nze okulya obulungi n'okwambala obulungi n'okwepiikya saagalako lunaku okulya obulungi okwambala obulungi n'okwepiikya tekirina lunaku oyagali nze ninganga oba nkoko ate nze ndi bubi nnyo olinga nkoko mu kwagala oba mu mirimu kubanga ale kisikirimu mu kwagala ate mirimu enkoko mbi nnyo nesaimu oyagala ebyekisiru naye nze nali njagala Katonda atuweeyo olunaku nga tweyisanga nkoko nga tugoba bugobi otaye ku geeti z'abaana b'abagagga mambuka bakikola kalamojongo ogoba bugobi kakati isima olunaku lukedde olina gwogoba bwoti ogenda muvubuka ayambusa muwala we osigala ogoba bwoti asa muwala we awa omwana taweekayo ngalese limugoba liringa nga liggolola omwana taweekayo teri atayagala mwana we obivaako n'ontaasa omwana nze muleka n'atandika obulamu aleka naawe saimu lwakuba gwayonooneka nnyo omwana we taweekayo ate nno muwe nga omuvubuka yenkananga gundi Lawrence aggolola n'eriggolola ng'ali mugoba bweri naye naawe kati omwana gwogoba omulaba oli ku shiba omugoba bwoti onaatera omukwata bwoti ogenda okagolola agoba muwala wo golola nno kale aja abuka wenja shiba obadde omukutte omukono bwoti ogenda okulaba kawenja amwambusa maama wasooka neweeralika noga buno obuzito agenda buteeka kwani naye ate shiba omuyina ku mukono bwoti kati osalawo naye Katonda akola laavu oyinza okufa ne shiba omwana oga naye kaamanyi kayerwanirire kasanna musomesa manya Katonda tiyateeka mu laavu kibi nnyo so ensonga zeezo 3 awo tovaawo nze Saimu bwe ŋŋamba nti ŋŋenze mutukke ŋŋenda mutukke nze Saimu manyi okuwerira mutukke lwakuba sigenda mu executive erimu ebika executive ya mitwalo 10 ogenda waggulu
ate wano wansi mu economy ebiri kitundu paka ku 5 kati tuli 2 kitundu tuli 2 kitundu ate n'oliyo ne yesatu ekitundu Lusania embuzi piraawo n'embuzi n'osanya balukuwerako tebalikuwe nga bakwebaza ki lwakuba bakuwa embuzi kiro namba ey'embuzi ate ewunya akawoowo naye njagala restaurant eziwera ddala ennyama nina restaurant ya sister wange ne muko wange Mpombo African restaurant eri Dubai awo Deira oli embuzi n'ofa ennyama bagikuwa mu embuzi bazijjawa ndoza bazirunda eyo bazirunda so oli ennyama n'ogiwulira ng'ogiridde kati naabo baba bakuwa ennyama n'ogira n'ogyeggwera emutukke ng'oyagala okukkuta embuzi genda mutukke ate nze neegomba embuzi yaabwe ewunya akawoowo nga si nnume Katonda ekitonde ekisajja buli we kiba kiwunya layiraaku embuzi ennume era bwe bagisala ogiwulira bweba nte nga nnume ogiwulira n'enkoko olimba sayimu kati ate yonna tiira n'ekyennyanja ekisajja n'okikebe ng'oli mugwenyufu nnyo kati zo tunagulako ekyennyanja ekiro wakimaami wekyanji kirume mpunya nesayimu mukazi wayo aba puroguramu eno ayamvaako oga yagala nkubirawo kigwagwa kyange yagala ebijja bijje yamvaako ku lw'obulungi bw'obufumbo tebakyalabika genda mutukke n'ogula emmere n'olya ate mutukke nze neetegerayo nnyo olumu nyinza okugendawo nga nina emitwalo 2 n'ekitundu ate nenkomawo nga nina 3 n'oluseke okubirayo n'oluseke nkubirayo era tukke tekusala magenda n'amadda luba lwalumu naye kusala naye okujjako nga yagala okusala osangeyo semujju katandi kati ne ku palamenti yavuddeyo obusente bw'alina alina ye kati si yabadde omukodo ngaaki olidde kati agenda kkodowalira ddala so okwo kulya ate okwambala okuteekamu otya anti okwambala bwendaba essaati ennungi ngyegulira ne woobadde olina kyogenda okukola osooka n'ogula olugoye essaati ennungi ngyegulira bwe ŋŋankiteyo kintisse manyi kintikka nnyo nze n'okola otya nti kyakwepiikya maama we wejje nga ngenda obusungu bwonna mbumanya ku maama w'abaana katuli wano twadde tunyumyamu tunyumya ku byabufuzi twebuuza Bobi Wine aliwa kikutikka ng'okwata ebisumuluzo ng'odda paka waka kale kikutikkira Masaka nge tolina gadda Kampala Saimu obufumu bwange bukuluma nnyo ate nga kikutisse oyagala busaanewo kikutisse oli Masaka gikalwera bamukola kubanga olaba newekiba kikutisse nekisobola kukutuusa Kampala Saimu obufumu bwange bwakuluma dda nnyo oli musiraamu oyagala busaanewo wakati njaba kikutisse otunuulira olugendo lw'e Masaka bw'oti n'ogamba naye bwe naatuukira eruka nga kikyaliko sebo ngumiikiriza Saimu ngumiikiriza ng'obufumbo bwange obuli bukiika naye ngumiikiriza ssebo nodda ewaka nyenzira ewaka ate nga nze kyantisse tosooka kumpa kyayi jona mpa kyayi kuliko taata Abi jo nabadde ne gundi ne kazi we kapo ndangamba ekisama kennaku zino papa muno muteeketeeke muwe obudde yanangamba nti ngenda ya loogi entuufu yandibadde bwe bw'ogenda n'omuwala mu loogi weefuula agenze ku ssimu okumala eddakiika ngaago era omugambe nti kamale kugendako ku ssimu eddakiika ameka yeetereeze oba ontegeera bulungi n'agamba nti omuntu sooka omuleka agenda asooke yeerongoose kyova abantu abamu bamanyiza bayisizza omukka omubi kubanga tewamuwadde mu budde omutuusiza mu lumu n'omupapira nze ate awo njawukana ne Haji Kazibwe Kapu obudde buli luddawa gwe omanyi nti laavu ey'okupakuka ewooma nnyo kuba omukazi yenna ng'ogenda okusinkana muno era kati yessaawa zino muga kusinkana bannammwe waliwo by'otolya tolya magi
ogenda kusinkana musajja kyekikuliisa amagi tolya bijanjalo oli ayinza okukusuukunda ayinza okusuukunda ate mwegendeze nnyo buli oba ogenda okumitinga munno fuba okulya ekyenkya breakfast olye n'ekyemisana toddeyo kulya ebisigadde nywa bunywi naye abakazi baffe balina omululu akeera ku kyenkya omanye ekyenkya kitakuba nnyo kya bijanjalo ekyenkya ekintu kinya kye baalaamira bwe kitaba kya bijanjalo kiba kya binyeebwa bwe kituuka mu bunyama buba butono nnyo bwe buti ne bana abakola ebyenkya namwe mutusobera kiki kye mutuwagaza nze yakola constitution y'ekyenkya yantama ekisooka tekisukka minwe esatu bwe kiri egy'amatooke nga miramba gyesongodde bwegiti n'akwata n'aggattirako obummondo obwo n'akacere n'akanyigiriza eno mu nsonga n'akuyirako ssupu otegedde bulungi ekyokubiri ekisala okubeera ekyennyama oba obunyama babusalisaaki kyeka babusalizisa luula nga katono bwe kati bwe kiri ekyenkya ekyo kyova olaba nze ekyenkya nina wenkirya olaba resitoranti eddiridde eggundiro lyolanga bano ab'ekasubi kati owa rosemary waliwo restaurant naye ekyenkya kyawo kyagumu kitundu nga kyabbeeyi ne bakunyiya ennyama ate bakifumba bulungi bambi negumu ekitundu sente nnyingi nina ogumu ekitundu nnyingi naye nga kyagumu kitundu n'ennyama eba heve bwe kimu kiba heve lwakuba ate nze siri muntu wa mmere nnyingi olyako katono saagala mmere kwatunyumiza ndi sibambi yakutwalanga naggulira emmere eyi ng'ogerekawo nze saagala mmere nnyingi saagala muntu mungi tulina wano omukyala bamuyitaani oyo abeera nyine kazi b'ekapu yaani Nalongo Lewis omumanyi Nalongo Lewis Lewis atobera ne kazi w'ekapu mumanyi Nalongo Lewis water sala simwagala njagala nnyo bufotable nagamba saagala mabina saimu eganene kusekerera nno olwaki eggwanga lino nebbina saagala mabina amaka aganonesa olwebbina ago ganyansigamwe nyansiga sigaagala saimu saagala mabina haninawo n'omuwala yakinkola ali mu kibizza oba bamuyita Hadija mu kibizza wanti egundi kasubi lwaki bayita mu kibizzi buli embizzi eri awo ya buli kika yonna yonna kati alinawo akaduuka Hadija walina akaduuka mu kibizzi poza alaba pulogulaamu eno njija mugulako eddalu yavumanzi naye wabadde nesemu noga toyagala mabina kati ojagazaaki naye ate ngeri yisiddene waki wamunnyonnyola Alija wanvumira bwe gwe tulina bina olumu n'Adija osoomuga twali mu kantu n'Adija avumanzi uli nvaako nsinikirako ebinnyo wage toyagala baagabina era n'abaana balaba mu komenti fe abaganya abadde akwagala kitegeeza isima ggwe toli mulungi mu kuyonka nyonka nze akuba n'omutwe ng'enti Saimu nkuba n'omutwe ng'ente okolamu kano Saimu nze nalundako ente omwana oyo gundi mumatu mwezi naye alabe katuuni kimuzunza n'ekitaayana sebo nkuba n'omutwe ng'ente nze teri Saimu kinyumira njagala nnyo obubeere buno bwe bayita obw'ekisiraani ne bumusanga mu kkubo nsooka nenyimirira nenkeetegereza abala badduka budduki gw'oyimira n'okuyimirira obubeere obwo obutono obwo bwe bayita obw'ekisiraani banne bunkolera bulungi nze nyimirira n'okuyimirira ne mmala okukatunulirako eddakiika 5 obwo obubeere obutini obwo maama ate Saimu nga nakaguddeko kayonka nkakuyonkera nze akuba n'omutwe konna nkanyenyanyenya bwe kati
Uli nenkasunda sunda. Uli nzo obeera obutono obwo tuli tuti temutengana olubawo lwa kabina tuli tuti omukazi atalina kabina omwagaza maama anyuma okolera abazungu balina ke bakola kano kanaka kale atalina kabina obona nza anyumira okolera kulera obaziza okumulera byonna ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero emaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo bano bw'obakwasa emaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga ate ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kiraza mwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Laavu eteekwa okuba full package. Leero nnaku lw'abaagalana midia lugenda gitera abantu ssaawa 2 lwe bagenda omumiitinga abaagala baabwe osisinkanye omukyala ogamba tokkiriza mu kuteekateeka mukazi ogenda bbeera naye kiro kiramba procedure zaandibadde zitya Procedure esooka omusisinkanye ng'aba kati omusisinkanye ku ssaawa nga 4 mwine paka enkya ku matijukire enkya Sande tewali kwekwasa nti nkeera kukola enkola yandibadde etya kusooka muwokerawo kasinalabuka olinga bwoti kamukube kakyawo muddemu okunyumya olunaku olulabye otya lugenze lutya ani asinze okwambala atuddemu ofune tusikimuleeti katakano sinalabuka yabeera wa bbanga nga ki ibbanga nga ki tonalabuka ne bwe kaba kaddakiika 45 ne kaba kasaawa dakika 45 obuuza kaba kaka era kamala era nze olutuuka bwe kapa okwaniriza akeka kwaniriza dakika za 45 nenkakuwujja oba okyalina obudde amaanyi amalala agaddamu anti agaddamu wano omutandika okunyumya kati afutaako ne mugenda munaaba tomanyi n'amazzi gano gakomyawo sikimuleeti era bane mwegendezi temugenda mu biyiga ebitalina mu mazzi amazzi awo gasimula emisuwa gasigusa obusimu naddala amabisi muleeta nnyo amaalo ne mwagala agookya aganyogoga gasimukula bulungi nnyo olutuuka bwe kapa okeefuwemu mu kamwa va ku bino wasenyeza n'empewo no gy'osika n'entambula gy'otambula birala ye kano kagula sente meka kagula sente meka kano kamutwalo mutambule nako kantu kalungi nnyo tambula nako kakubeemu otuuka bwe kapa ng'okola bwoti omugambe hajali ng'ovaamu akawowo kali okonna kuba kweteekateeka mpulira kati bw'omala muddamu okunyumya kati mu kunyumya awo musajja mukulu watandikiriza okusooba abanga wasota atandika okuyimirira awo ng'omuddamu awo dakika nga mmeka awo oyinza okumala essaawa omuntu lwamala okukubayo kano ate okuddamu kitwala obudde nawe we gaba gavudde geesengeka gava wala
namba ng'oli mwana wa muno wamuwasizaawa. Wamuwasizaawa ate abakazi abasinga kibaagala. Sawa ali kali ojjukira wotugambye eddakiika 45. Kali oli mu ssaawa nnamba. Essaawa emu n'eddakiika 45. Ku mwana w'abandi omu. Kibaagala batono nnyo okugyako abalwadde ba sukaali n'aba puleesha n'abaalusa be baagala obuddakiika obutono. Naye abakazi abasinga baagala muntu akalo. Gwe lwaki abagundi batututteko nnyo abakazi? Bano abaakasemba okufuna independence. Abasudaani? Mama dakiika 45 essaawa nga libuddemu. Ate abakazi abasinga kibaagala era ekibaddusa mu makaago. Tomanyi abakazi abasinga Katonda akola abakazi. Abakazi abasinga okugenda okumala ayagala kumalamu kabalira bbanga. Ebigambo byukkeko. Bakiyita baki ekyo? Kitegedde. Kati ayagala mukabalira bbanga. N'omusisimula. Maama lwaki tajja ng'asisimuse? Anti abakazi abamu bazibu. Olumu ayinza okujja ng'agiridde lwa ssente. Olumu ayinza okujja ng'agiridde outing. Olumu ayinza okujja Yesu ayinza okufuna omukisa ng'azze akwagala. Era abakazi abasinga okufuna mu bintu ebyo ye mukazi azze ng'akwagala. Nga tagiridde ssente, tagiridde outing. Ate bafuna nnyo mulaavu bawoomera nnyo. N'omukazi ayinza okujja nga lwakuba banne bamulesewo ewaka. Najja ayise ku budde. Najja ayise ku budde. Omanyi abakazi tebaagala bannaabwe basinga. Lwaki Joweeri yandeseewo naye kambalage nti nange tebandeka waka. Omuwala yajjako ewange nga nkyali ku kampasi nga bamulekedde abaana. N'omuwala oyo Makerere mu Kivulu sirimwera. Yali abeera mu Kivulu. Makerere. Kaakati ankubira essimu. Aŋŋamba okujja nzija naye tonkwatako. Kyati lwaki? Saabuuza nga manyi kasajja kiba kiggwa. Mwana najja nga ayambadde kajiini nga kamukutte. Kati nga nnyumba gye nsulamu teyatuuka. Nga ne bw'okyusa bukyusa mugongo bw'ati ng'awoggana. Jjukira banne baba bakola ki? Bawulira. Masudaani munyiivu. Yenna kimukola. Twatambuza bigere. Paka wa? Ku stage. Okuvaawa? Munda gye walinnya boda ey'essatu. Nange omwana w'e naye sijja muwagala linnya ayinza okundaba. Omwana w'e Makerere nze nkyabana b'e Makerere yammalamu amaalo. Nabasanga basula mu hositeero nga wano Esigi waasula owali amaka ge. Ezo hositeero ezo zisulako n'abaana ba Makerere College. Waliwo webasula wali hositeero zaabwe. Kati n'Esigi wali amaka ge Esigi wafu wa Nuupu. Kati nabasanga mu lumu basulamu abawala 5. Ng'omuwala mpita. Nga tuukawo ng'obudde buganga mbasula. Mu nnyumba omusula abawala 5? Nga tusula. Kati ziba ziwera oba ssaawa mmeka nga siwulira omukono. N'endowooza oba bwetakuza aloota. Omanyi abantu baloota nnyo ekiro. Ate omuntu bw'aba emisana omukono gwabadde gwewujja n'ekiro gukomawo ne gwewujja. Ngenda okukola ng'omuwala alemeddeko. Afuna nga mugaba nno nange gwe bagambye eki. Gwe gira. Abaana b'e Makerere bw'ogendayo basooka kuggwamu nsonyi. Teri agenda ku yunivasite awo n'asigaza ensonyi. Kati gwe alina ensonyi wakola otya amaze okugamba gira? Era nagira. Kati nze oŋŋamba egira ate mbuze egungi. Era nagira. Olwo banneyiba nga bali mu tulaba oba oli abafuluuta oba abala baatuulira mu ngo y'amanyi. Abalabanga muli. So otuwa leero kyawa tuwa bantu abagenda mu Valentine bye balina okugoberera. N'ekisooka kya byonna buyonjo. Buyonjo bwetaagisa nnyo. Is very important. Beera muyonjo. Beera muyonjo. Mwembi nno
si mukyala yekka. Abasajja balina eno enkola ya nazze naabi. Akabazi waliwo neka bayita akabazimbi n'anaabako bitundu. Wazze onaabye teri kiwoomesa mukazi oba musajja kulaba ng'ozzeeyo naaba. Ne bw'oba ovudde ewaka ng'onaabye omusajja anyuma nnyo ne laavu esituka nnyo ate nakulaba ng'onaaba. Ng'omuntu akulaba anaaba. Nzaakukwatako nno naaba. Ne bw'oba munna akuyise wakava mu kinaabiro bw'onaaba omulundi ogwokubiri tonna ky'ovaako. Naabako ne munna akulabe. Ebyo binazze naabye bidibisizza nnyo laavu ne bugaba mu maka. Kati wano bana bagamba ebyokunaabako mwenna nekisinzira kinaabiro ki. Bana ebbaafu tenyuma kunaaba na muntu. Enyuma shawa. Ne shawa nze ezo nzikya nali nfuddeko emirundi ng'ebiri era shawa nzikya nnyo. Zakukola ki? Ola nagiseereramu. Waliwo omukoddomi wange Mungu amusaasire babadde bamuyita Ajaluna Sembatya. Afudde mugagga nnyo era ndowooza ebyobugagga alese ennyumba eziwera 3. Kati mukoddomi wange yagulanga ennyumba kati endala yazigula ku Spiriimu. Amini yatulekera ennyumba ndowooza 750. Olaba najja nankumbi ku stage. So bagiyitanga Sex Pub oba ekyaliwo. Kati awo wonna ku Sex Pub zaali nnyumba za busiraamu. Wansi. Zonna zaali nnyumba za busiraamu. Ennyumba zonna ezeetooloddeawo za busiraamu. Luwemba yazitunda, Mubajje n'azimaliriza. Bazitunda zaali mpitirivu. Kati mukoddomi wange yaggulako. Kati mukoddomi wange nga bw'agula ennyumba ng'akubuuza muko jangu ogyobeera mu nnyumba eno ng'ogibeeramu oba emyaka 5 paka lwali gitunda oba lwali giyingira nga bagimpa. Banne mwali mushawa nagwa mu kinaabiro era natuuka okuva mu nnyumba nga sikinaabiramu. Namala emyezi 3 ku ndiri. Nagwa mu kinaabiro ebyo era nze okuzimba ennyumba sitekamu binaabiro. Onaabira bweru? Fazaali oba nteekamu amayinja oluyinja. Ojjamu ttayo kati ndowooza ekizibu kyali ku ttayo tekyali ku shawa. Eshawa nkitegeera naye kale toteekawo gundi. Siteekawo gundi ya naye nakikoowa era sigenda kiteekamu. Nina ne gye nzimba erina weeri awo naye soba kiteekamu. Mulembe gw'okunaabira ku lubalaza nga kwakuga. Okyana waboda nakubamu ekitaka kya. Sikunaabira ku lubalaza nze saagala mu kinaabiro. Njagala ati kizungu bankola y'Abaganda saagala kizungu. Kyankubako kyasooka ne kinkuba ogwasooka ndowooza ne sikiwulira. Nenziramu naye ogwokubiri nayisibwa bubi. Era natuuka kuva mu nnyumba eyo nga sikinaabiramu. Wadde n'okirinaana kyali kinzise. Era nze buli lwempunya nti yafiiridde mu kinaabiro ne nzijukira. Kitegeeza gwe shawa togenda ne bw'ogenda mu woteeri. Sigenda. Sijaagalira kuddala. Nakomayo. Era bwe ngisangamu mbaga sijja ginabyo mumpe Fazaali ekyebweru. N'ovaayo ng'oli mu katawulo. Wali oguddeko mu kinaabiro? Saimu sikulina oluwalaata. Ate gwe koji kigwa mbagenda kubika bubisi. So tuwa abantu kunaaba munaabeeko. Abantu munaabeeko. Ate waliyo n'obugoyi naddala abakyala kati nze nabaddeko mu Power King awo ku Munaku. Waliwo obugoyi bwansanyudde oba bwe buli ku mulembe. Omuwala yazze ayambadde obugundi buno buba ne kilasitiki ekyeru. So abasajja babwambala nnyo. Naye ate kati bawala be batandise obwambala. Bukubwakula butya? Buba ne kilasitiki nga kinene. Ne bubadde bw'abasajja. Mu kiwato wano, lasitiki ebeera mu kiwato. Naye nga kinene nnyo bwe kiti abasajja babwambala nnyo. Simanyi bwambala njagala nnyo bishooki ebiwanvu. Naye kati abasajja babwambala nnyo buba bumpi oba babuyita bubokisa. Ne bane Patra.
oba bupatwa sibutegeera bulungi. Kati gwe ki ekyakakubyeko? Maama kabadde n'ekisipi kabaako n'ebigambo bwe bati n'omuwala yakambadde nga mpulira nfa nga mpulira nfa. Waliwo n'obupale obuleeta mulaalo muve ku Mothers Union. Waliwo empale gyoga. Waliwo empale eziziika. Mwawule empale eziziika. Togenda mu mpale eziziika ku Valentine. Tefina gwe tugenda kuziika. Sayimu oyagala ebyololeze. Waliwo ebipale ebiziika. N'akigira n'owula w'okitandikira. Waliwo n'ebikala ebiziika. Pale ya black. Ugenda kuziikaani. Bani mwawulenga Valentine n'okuziika n'okwabya olumbe. N'omuwala akujja mu gupale ng'agenda kuziika butambala. Mukama onazze kunziika. Olemwa. Kati mwawule ebipale ebiziika. Nze nasanze akawala mu Power King. Ku munaku naye nga kali awo kakolawo naye nga olaba nageza okulya nga obulamu bwekyaye era nenfuluma mangu. Twakagambyeko tofunye namba yako Sayimu olyaga nina amakasebo ngamba oginfunire baga mukyalawo akyawenze akyawenze leka naawe akulimba amasebo tuzanya kantu nnyabo tonkyayira bwereere tobeerangayo n'osiima kuba gwe omukazi akufuga nze ndeetere ennamba akulimba nnyabo nesisuubira nti nno zinaatuuka nga gyoga nzesinga amaddu Sayimu oli mwononefu kyoga nzesinga amaddu wonna okisanga wano so jangu nga olunaku naawe wenyini we weetunulako weekya ne ogenze wa munno oyambadde gu Mother Union gundi yina mirembe bagiyita ki eno ye Mothers Union simbi olaba nabo bakyusa kati kala ekibiina si kibi luli bayambalanga kiyero luli bayambalanga kiyero naye kati bakyusizza tebakyayambala biyero oba kati bambala white balina mundoza white oba yereri mu kitambaala naye ogenda wa munno oyambala ogupala ogubi waliwo ne kala mwala najja nga yambadde peti katonda nyambye ne nange peti sizaagala we natabaalira salabako kuwa peti banna nange peti sizaagala omwala yambadde omula teri kinnuma nno Sayimu kankigamba abatulaba abawala banne nebishooti tebinyuma kujja wamuno mu kishooti nga kina n'ensawo amabaine tekireeta apatayiti gira mu kapale nga wano kabikkawo wano olaba buli ekiri mu maaso walinganga ali mu ssanduuke y'abafu omufu bamulaba bulungi ayambadde ekinu kati oyisa omukono gwo n'ogukuba mu nsawo y'ekinu alinganga gundi ono anko Chuni ankani anko Chumi yagala nnyo bishooti ozenga anko Chumi omukono n'okuba mu kinu kumba ate mu kinu mulimu empiso y'etunda okunda kubayita okweteekateeka ojja wa muno lwaki omwambalira ekinu kyagala ng'oli wakawo otegeka osimula bintu okola kutya n'okubamu ekinu banne laavu enyuma nnyo ku kali akapale ak'omunda ate twagala buno obupale nga bwolaba omufu mu ssanduuke akola atya omufu anti oyima eno n'omulaba byonna twagala akapale nga wano kabisseeyo wano olaba buli kimu obupale bwe baleese obupya kabikka eno mu maaso ne kaba kawuzi ako nako kalungi nnyo akawuzi okaagala nnyo omanye abakazi beganyaganya nnyo kangu n'okutula okazi komulujogu n'okapasula n'omugana tunagenda mu supermarket nenkagwe supermarket nnungi
zibirina buli kimu ate ako kalungi nnyo Saimu nga nakunze akawuzi ate nze nkakutuza na fujjo nkasuka mulungi ogu tekayinza kukulemerera takasobola mpozi kalemwa gwe Saimu naye nze ndi mukambwe nnyo ku bintu nze ndi mukambwe nnyo ku bintu ebyo gwe lwakuba kye maama w'abaana naye nze ndi mukambwe nnyo ku bintu ebyo kati olwo okayuzisa ki mikono oba mannyo nkasika nze n'amannyo nkaluma Saimu bakagana nze nkaluma erinnyo isima wangi atakutya gwenkola gwentya why wangi obukole bwetubawadde bubamala ina nali ne kasukulu linaŋŋamba ompitanga nembuuza ku isima wamukubagiza kasukulu namukubagiza yaŋŋamba ayagala kukulabako takulaba atakumiitingangako namukubagiza kuba bambi namutegeera leeti era kyannuma nnyo naligenze ne muziikirako kasuku oyo gwolaba wakuba ekibi yasinkana mwami Museveni naye munnamawulire omutendeke ategeera amawulire ate kyemwagalako tanyiiga ate alina mpalaniraako atalina luwanano lwagondi weegombako ebintu bingi kasuku era munnamawulire nga yambuuziza weegomba munnamawulire ki neegomba nnyo kasuku tanyiiganyiiga bino bye bamugamba nti akola ki bamuwaayira nze ebbanga lye mulabye tanyiiganyiiga tasiba busungu ekyo kimwegombako wulidde ate nyamukuya ne bannayinza omuntu naye oyinza omusanga kati ng'agumye ate n'omuzza mu biboozi byanga kitalo ate kisoboka naye kira kyenamwebazizzaako yategeka ewaka tukooye basereebu tukooye bannabyabufuzi okututwala ewammwe nga wabiwazibu amaanyi gonna ge mulaga mu TikTok ge mulaga mu nsi musooke mutegeke ewaka wammwe basereebu si be bakulu b'ekika nedde tubikola nze ewaka nafunako ku kizibu twali ewaffe nga ennyumba yagwa we tuziika ewaka we banziika naye bannabyabufuzi ewaka tuliyaba nze ne mukulu wange Ssenga Amida Namatuvu ate ye wajeema ate Ssenga Amida tali nnyo mu byabufuzi yali mu bya Ssenga bino bwe biti naye ng'ensi ssebo mu kika sinze ensingayo okuba omugagga ate sinze ensingayo okusoma naye ng'ensi etunuulidde nze ayasa maki ng'agaanye n'okuzimba ewaka ayasa maki ng'akola kutya nasooka nenteekawo luumwemu kati yagenza okwaba nga luumwemu azimbye ennyo nenteekawo ey'okubiri kati luumu bbiri nazo nnyumba paka nasimulawo ekizimbe bisenge 7 ne balyoka bakkalira naye nze gwe baali balumba sinze ensingayo obugagga mu famire yange ate sinze ensingayo obukulu kulidde naye nawalizibwa okuteekawo ennyumba kula amalungi kati buli wovanga mu famire byonna bigumire si gwosingayo obugagga si gwosingayo obugezi ne gwavuddeyo n'osoola oba ku famire kati mututekekere ewaka lekagamba nti ndi mukulu sinze nsingayo obukulu sinze nsingayo obwavu gwavuddemu n'olaga abantu nti oli w'amaanyi bw'oba tolina lwana kukwatagana ne banno mu kikole era kati ng'otuuse waffe walungi wazibu watemagananga muntu era nze ne bwe nfiisa omuntu mba kushowa ddiiri sijja kuswala waka wanyiri abantu abasinga tebajja tuziikirako bajja kulaba Isima abadde ayasamayasama kugeya kyekibaleeta katuge tulaba akasajja kakadde kepankira nnyo ku bantu akasajja kakadde kavuma nnyo abantu kadde tekava ku YouTube era kino kasuku nti mwebaza nnyo byonna byali byamugwanira yategeka nnyo ewaka naye nga kasuku si yasingayo obukulu ate si yasingayo obugagga famire yaabwe erabika nnene nnyo ne kasuku nakimwebaza nnyo era nalumwa nnyo obutagenda muziikirako nabimanya leeti emmotoka yange teggwamu mafuta wali ate tetwaziika wala twaziikawo nasaalirwa nnyo era kyanjigiriza sigenda kudda obudde ku keera ne sigenda
mutimbaga tunaddamu okukola nja kutwala omubuuze sijja mukubira kati simanyi mbeera gyali owaayi amawulire ga Pastor Bujingo okuddingana ne Teddy wasoose okugawulirako nagawuliddeko lwako Pastor yavuddeyo n'agamba mafu naye gaakuyisiza gutya ng'ogawulidde anti Pastor era yatomedde wabuli lwova noga nti mafu kitegeeza baba kuteebye wali weefudde nga Mwai Museveni. Mwai Museveni bw'alaba ekintu kinaamukuba yeefuula atali mu ggwanga. Ne Pasa yatomedde yaswadde etegeeza amawulire matuufu. Atya video wagiwulidde video wagiwulidde video sinagiwulira ginteereko kubanga yavuddeyo n'akiriyalinga kati abadde bamuwaayiriza kanguwawano Setani tumunyize akatwawira tukaabya n'anoonya ekyokukola nga takiraba abazadde n'abaana beeyiwa ku Kanani bayitirivu abaana bazzeeyo mu masomero abantu kaakatira bakanani yenna ajjudde buli kye tukola kiraba omukisa obutebe twabusonda mu sekendi kati tulina n'entumo y'obutebe efikkawo owa kamera ddemu atuluseeko obutebe tulinawo n'obutebe obufikkawo nga buyitirivu ng'atwala banamugi w'omuntu aliwa oluvannyuma n'ebyo byonna Mukama byakoze Setaani naye n'anoonyayo mukyanakola n'atambula ng'atambuza ebintu ebitaliiko mutwe na magulu ebitalibaawo ng'agamba mu Bujingo manyanga yalesewo makula amanya ali luddawa naye naaba owulira n'erinnya makula oleka amakula wedde kuki kulira Mukama engalesa amaanyi oba otegere kyegamba wulira n'erinnya Bujingo yalesewo makula kati bambi waliwo omusajja ovunaanyizibwa ankubiddeko w'ekitiibwa mu ggwanga nno n'omukyalo bankubiddeko nga bali ku high profile ne baŋŋamba tangaaza tumanyi tekiri bwe kityo naye bitambula mbu ku sipiidi nnene nze mbeera mu njiri sibiraba na biraba mbu bitambula ku sipiidi nnene bakoze AI banoonyezaayo obufaananyi bwange manyanga babukozesa bagattako biki simanyi bye bagattako naye bano abankubidde banga nti njagala kutukalu yasomye ekiwandiiko nveewo yogera abantu bategeere amazima so ntegeeza ensi yonna nti siri mugwagwa bayibuli egamba mu kitabo kya Peetero essuula 2 olunyiriri 22 2 Peter chapter 2 verse 22 togyerabiranga obulamu bwo bwonna 2 Peter chapter 2 verse 22 so it's 2 ogitegedde egamba bweti kyabagwanira ng'olugero lw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizzi enaaziddwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi nze ndi mwana wa Katonda sirimbwa ate sirimbizi sinaazibwa nezira mu tosi ate sirimbwa sirya bye nasesema njagala olwaleero ekyo kitegeere kikugweremu tegeeza n'omulala tambuza akatambi kano obagambe Bujingo is a man of integrity, a man who makes a decision. Tuyinza okuba mu nsi tuli batono nnyo abasalawo ne batadde amabega naye ndi omu ku abo so nga sirina bingi byenyongedde clarifyinga buli kyolaba ku social media nga sinze nkyogedde so n'omulembe guno muzibu bamanyi okozesa AI naye kati nze njogera ndi mu church era mu church mulimu abantu bali mwaliko emikono waggulu mubabubireko abantu eyo enamba yammwe yeeruma Setaani kati tusabira mirimu giddemu gigolokoke ne Setaani naye agolokozesa egigye bakolimirwe bulijjo abatulumba nga tetubalumbye ne batwogerera ebitakwatagana ne babi okukwatemu Rosemary Beddings tubaleetedde school promotion ku mitwalo 11 n'ekitundu n'emitwalo 15 n'ekitundu omuntu osobola okubanga weefunira omufaliso size nawe 15 n'ekitundu guno 11 n'ekitundu nga weefunira guno omufaliso nga tukuweerako towel
ne tukuwerako essuuka ne tukuwerako ate ne blanketi ate nga 11 n'ekitundu g'ogenda funa eno 15 n'ekitundu ogenda kubanga ofuna tawero eno kwetussa ne piro yennyini eno ku mitwalo 11 n'ekitundu tusangibwa wano e Kasubi nga wakava mbitaala ng'olinga adde Namuŋŋoona. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Ensonga ozirabye. Bugingo akyalina taata we. Taata mulamu. Ate maama we. Maama waali mulamu. Maama waali mulamu. Naye be bamuzaalira ddala. Era muzaala kikyogezaako okubuuza ekyo. Kuba Bugingo ku bintu bibiri ensi yali tuyambye. Neerumba maama we ne beegayirira maama we. Kati nze n'omukyala gwe nayawukana naye. Oli ayakulumbanga nti ayagala omuwe pulogulaamu. Ono yayagala muwe pulogulaamu akwanike tosasula fees. Naye kati nze oyo omukyala namuzaalamu omwana omu. Era omwana we mulabye. Omwana we yatudde na P7 yagenze mu senior. Naye omukyala ne bwankola ebyenkanawa kuba abinkola nensaasira abinkola nensaasira omwana. Era nze omukyala mutyakolwa wa mwana naye omwana anaamanya atya ye lwaki muyingiza mu ntalo zange naye. So nga mulinamu omwana ogwo naye gwe omuntu ng'omukyala omulinamu abaana kumpi 5. Bali bana. Bana. Ebijuujulu 3. Ng'ate okujjako nga Bugingo atuga nti abaana si babe. Kisoboka baana be. Kati Bugingo ku bintu bibiri either bamutwaleko mu ddwaliro oba ensi tuyambe beegeye taata we ne maama we bamubuulirire. Akati ekintu ekyo bwe kyali baddewo oba kituufu oba situufu abadde takyanukula. Kuba ekisooka ati bali mu kuttattana linnya lye. Ate balitattana litya? Bamuzzaayo gye yava. Ate kati nze okuŋŋamba nti Isima tumusanze ne Madina nyinza okuyomba. Ate nga nyombera. Lwaki munziza gye nava Madina namuta? Buba busiru. Tulina bw'okakasa nti wamuta kuba omwana waali Abbi waali. Era nzi tusobola okuŋŋa nti kati wuno abadde akuba wano nga tuli mu pulogulaamu. Madina yabadde akubira. Abadde ankubira. Era nganye mukwata bikozi tubadde mu pulogulaamu. Era bw'oddamu ogenda mugamba mami mbadde enkola. Mbadde enkola. Kubanga omwana waali. Ne bw'otandika ebyo eby'ekito n'oddamu n'ogamba sobola kufuuka mbwa kuddamu tosi eri ebisesemi byayo embizzi bwe buliko era ng'ofuuse embwa. Bubike nango ofuuse embizi. Ate alina obukakafu tasobola. Anti Katonda yamanyi bw'akwata ebintu bye. Buyinza okukera nti Katonda aswaza omuntu ne bw'oteetona myezi 3 nga tafuuse ebisesemi. Saasira abaana gwe wayombanga n'ogaba abaana tebanjagala. Alina omulenzi timunkyayisiza omwana wange nali mwagala nnyo. Abaana omutima gunnumira abaana. Kati ate gwe gw'ogamba twanayitawo na myaka 10 ng'ogamba nti omutima gukulumira abaana. Ate nnyabo gw'ogambye bw'otyo. Juzi baatuuka n'okwanjula omwana n'ayanjula bbaawe. Wuuli n'ataleeta mukolo gwo. Era ne kikuluma okukamala. Ate nnyabo gw'ogambye bw'otyo. Kati oyongera kugatta oba oyongera kwawukana. Kyova nze nkugamba nti Bugingo asaana ebintu ebi either omutwalako mu ddwaliro bamukebere ku mutwe.
ekintu ekyo baakigayaalirira n'ekikulu nnyo. Talina buzibu. Nedda Bugingo tasobola kuba nga talina buzibu. Bugingo ayagala kutwalako mu ddwaliro. Gwalina obuzibu atamutegeera. Nedda ssebo. Bugingo ebutabika eyo walungi nnyo. Wagendayoko. Ntuuteyo ku balwadde abawera. Ebutabika eyo tebatwalayo bakubi bamayinja bokka. Era ebutabika wali abalwadde n'abajja beevuga. Ate ebutabika oba waliyo ekizibu. Otuukeyo nga ogenza oli mulamu, olutuuka ku geeti n'otabuka. Oba waliwo omuzimu guli ku geeti. Abamu babusungu. Ate busungu bujja buki. Takunyumiza mmotoka. Akati omusajja bamuwa takisi y'abalalu. Agivuga agitwala e Luzira. Yomanya ebutabika. Kati aba ayingira mu Kamooki. Abalalu ne baggula oluggi ne badduka. Kati ng'ate abamuwadde abalalu b'amagi. Tayisobola kuddayo kukola ki? Kugamba nti abalalu bakoze. Kati yakola bwe yatuuka awo wano poliisi y'Ewandege ya parking emmotoka n'ayita Kampala bwerere Bannayuganda gye baagala ebyobwerere tebalinnya. Kakati batuuka awo baaviirangamu ku kyamutawaali omusajja ng'ayongera kulinnya. Ne bagamba ndowooza engeri gy'atuleese agenda tutwalawa. Bagenda kuba batuuse ku yaadi kati yatandika omu ng'afyumye nga ssebo nze nzijaamu. Kakati abavuga atuuka eno wansi akutte eno ku kyeruzira bw'ati. Atuuka awo nga ku bondi awo bawera bana. Baba neffe watugambe tutwala mu kibuga lwaki otukola ki? Kakati agenda okutuuka ku geeti ya Butabika ng'emmotoka buli omu ayomba kati abayingiza Butabika bw'ati. Waya bezivaako ayagala omugwa mu bulago bw'ati musajja gwaki onsiriwalirako wala kati eddalo eryoyo zibu. Kakati wababa bala babiri omu yalina mukyala era bambi agenda nakusuubula agamba gwe lwaki abaana bange because ate nga mukazi mukadde mukulumu bwati bagamba ejemya bisola kuzaala kati n'oyo mumusiri. Kakati ate abaali basigadde mu mmotoka bagamba kigeza buli bw'oyomba bakukuba ki? Bagamba tusirike. Kale ate bwe basirika bagamba atiri okusirika bbiri. Kakati abantu abasinga bagenda e Butabika bakutwala tomanyi omala kusoma kapaani Butabika hospital. Kakati olaba welcome mu Butabika n'onyiiga bw'onyiiga babasawo kibaga bagamba eryo eddalu lyo kati we liba liyomba akusse. Kati nno nze Butabika okumanyaayo natwalayo muganda wa Munyagwa. Gati gwa bata. Bamuyita mu Rushidi. Ndowooza ye mukulu wa Munyagwa kwadda. Rushidi yali abadde. Bambi yatawonanga awonera Butabika. Ali ku ddagala. Ne mu Rushidi mujja mu bembeekereza. Ne buli watuuka e Butabika n'atabuka. Kasaala bakaweruka mu mama wi. Ate bw'otuuka e Butabika bonna ne bakuŋŋaana. Ate bo ne bajja ne bayita mu abalalu. Ate sagamba nze natwalako omulalu e Butabika. Kati nga ndi mupya simanyi. Kati wali abantu balina ettalu naye nga lyampola. Tusanise okulaba ssebo oyagala bakulu. Kwata awo. Kumbe yatulagira mu ttooli. Kiri Butabika. Nze Butabika. Infakiti e Butabika nali mpulira obuwulizi. Era nze okutandika okumanya Butabika nga tutwalayo muganda wa Munyagwa. Mubaraka Munyagwa. So obadde ogamba omukulu yeetaaga ddwaliro. Yeetwala ddwaliro. Kuba tusobola kuddira maama w'abaana abana n'amaanyi gonna wagajja ku mukazi n'abagoberezi bonna bajja ku mukazi ate omukazi okyamwetaaga kuba ekisooka wampeta gwe omanyi kiganye Bugingo okuzaala mu Teddy. Tetukinaako bwino. Ne Bugingo tajja kuzaala. Empeta ziba nkulu nnyo. Ziba n'ebigendwa z'amaanyi nnyo. Era Bugingo okuzaala okujjako nga Teddy afudde. Ne Bugingo tasobola kuzaala nga Teddy akyalina mpeta.
siri mukatoliki naye abakatoliki mmanyi amakulu g'empeta bafaza mmanyi amaanyi g'empeta Bugingo tasobola kuzaala nga Teddy akyali mulamu era Teddy Mungu bw'aliba amujjuludde Bugingo agenda kufunyisa omuntu olubuto ne bwe liba ndiga ate Bugingo yakyetaaga Teddy waliyo n'ebyobugagga ebyagalako omukono gwa Teddy tuva Bugingo ajja kukanya kusolooza ndiga ne Bugingo takyasobola walina kujja ssente waliwo ebyama byabwe n'ebyobugagga nga birinako kubeerako omukono gwa Teddy kale ekituufu ky'okukola kyandibadde ki ekituufu ky'okukola kyandibadde ate Bugingo lwakuba nti Bugingo omugale nnyo kyayagala eddwaliro kati akuba nga nze ate we nalididdeyo ddala wa Bugingo alina byayagala ku Teddy naye ku makya amadde enkola kyo ekyamazima nange kyenzikiriziganya naako mulaavu kiyinza oba tekikyasoboka ndeze ndowooza kuba kuddingana wandibadde kuddingana kwa buntu nti wemba nakusobya nsonyiwa ebitagenda bulungi nsaba obirekeeyo amadde nsaba ku bino ebiriwo madde nsaba otwaleko kino nange ntwaleko kino bino bitwewalana biveeko mwatambuza obulamu emirembe kyenzikiririza so kati gobolooza kuddayo ugandibadde kuddamu kikaaki kwanze nabo okw'omukwano tekukyasooka bali bantu bakulu abeeko teri kutasoboka va ku muntu gwe wali oyambudde teri kitasoboka ku muntu gwe wali oyagaddeko Katonda tubadde mu mboozi wano ya laavu gw'ogambye mpozi weerabidde amangu ago bali bagenda mu nsiko ne basanga empologoma bagigobanga n'empologoma n'egenda kyagisukka kati Katonda omuntu gwali obaddemu n'omuzalamu abaana abana n'akatayi tekasala ngozzeeyo nzege Madiina nesi buli musajja nti nedda bonna abasinga nzege Madiina ne kakati abadde ankubira abakazi bazibu kati ayinza okuba nga abadde ankubira nagamba tugende ku Valentine tokiraba ne Madiina tweta niye omwana akyatugatta oyo omwana Abi ne bwafa era Madiina asigala nga nti yali taata w'omwana wange so obutuufu kyandikoleddwa kitya Bugingo yalibadde ekintu ekyakikoza amawulire gamaze okwogerwa kubanga jjukira bino byonna bye tukola tulina kyetubuusa amaanyi okke Bugingo tannagendako waka amawulire gabyogedde ku social media n'ebikyamu naye wakati awo waliwo omukazi ye atamanyi kituufu ate no kansokoguli ebyensi bizibu kuyinza okubaako nga ku bombi kuliko ayabireese mu mawulire either Teddy oba Bugingo ye kennyini Bugingo wabeeta mawulire afuniramu wa Teddy wabeeta mawulire afuniramu wa gwomanyi ekigambo laavu omu ng'ayinza okuba nga yeetaaga kati abo nekiki abasumbuwa biwandiiko oliwo ebiwandiiko bye baakola ng'omu bw'atabeera ku ssente tezivaayo nkweyonera ekyokulabirako ekirala kanisa lwaki eremeddwa okuzimba simanyi kanisa nekimu ekiyinza okukidemya okuzimba mukono gwa Teddy nga Bugingo ne bw'ayagala okugenda mu bbanka tejajjamuwa ssente nga Teddy taliiko era Bugingo ajja kufa ng'ekkanisa eyo tezimbiddwa empapula tebaatugamba nti baazikyusa tebasobola naawe eyo ekkanisa Bugingo ajja kkanya kusonda ssente n'ajja kuva mu nsi nga tazimbye Kanani yajja kuvuma buvumi bantu ne Kanani tagenda gizimba muliza obutambi buno yajja kkanya kuvuma bantu mulinganga embizi mulinganga embwa bayibuli egamba bikkula wano abo bakumanyira babambwa olidde abo babambizi ne tajja kuzimba Kanani paka Bugingo Mungu lwali muyita naye ng'ekisibye okuzimba Kanani mukono gwa Teddy na luswa ebiwandiiko tebimala gakyuka olaba transfer nze kati wenjogera nina emmotoka 3 naye zonna sina gye naatadde emmannya gange emu Sikka Kyammanja Sikka Enzija Aneti yankubiddeko n'enkyayi n'ebizibu mukama wange Enzija Sikka Kyammanja ku Lubaga Road omuwaddeko bw'omwogeddeko
Omwogeddeko. Aha, sikke wange nnyo. Nedde asanga okubagala oli side ki? Ku motors opposite KCC. Opposite KCC. Sikke wali. Buli motoka za buli motoka zonna. Tumwadde kati asatu. Namba y'essimu Emotoka zibandamu tezibanzizike. Zidduka okupaako. Very good. Ate akusabirako n'edduwa akola kutya. Kizibu okugula emmotoka yene bagamba nti ate babbanzibe. Ewa Sike tebiriiyo. Tebiriiyo. Enamba y'essimu ogimanyi? Enamba y'essimu njirina wano. Gire kujotera onyigako tulabe. Kanjinyigeko wano Sike. Olidde. Kanjinyigeko wano yino Sike Motors. Bana abangi obo omulaba. Wakati akalamu kaffe kabulako kimu namba ya ssimu. Atuwummulemu emyezi ng'ena. Sike sigenda kuswalira wano. Yino Sike. Tugirina. Ne kaza tubabulire Lubaga Road opposite Gundi. Yino. Sike. Nzilo. 772. 0772. Enamba ya Sike. Sike Motors. 772. Ana musatu. Atano. 97. Bani tusaba yagula emmotoka bakubanjayo nga mmeka. Bamanjayo ndowooza nga 4. Motoka bakuwampe. Nede sewe motoka nagula. Motoka ki? Erere mugala joveno. Eno. Mama bakubanja nyamu wako mmeka. Bamanjayo nyenja zisasula mpola. Tumalirize so badogamba. N'olaba emmotoka zikyannemina okugenda okukola transfer okugijja mu Sike Motors edde mu Isima Lubega. Nange nakatunda emmotoka 2 nesituna emmotoka ngeri mmanya gange. Tokiraba? Ngizzaayo one original buyer yagitunze oli kasamala okumpa ssente. Kati ninaako kagiti nakagula ku Muvule wa makanika bamuyita Deus Matovu. Ali awo kafulu nnyo mukola emmotoka n'okuzimba ziroole zino zifuso. Azimba ebitanda bikiwamaanyi nnyo. Neya kyamanja 7. Ebbiri wazimuwa. Saakagula 2 sebusikarayisi. Sikarayisi bakamotoka kagiti. Kanyomerwa butono. Kalwa butono ne kamaanyi nnyo. Naye kati n'ekiremye kyakyo okuzimbibwa mukono gwa Teddy Bujingo kennyini ayinza okuba nga yatumye n'abamawulire nga kikyayagala. Akuba jjinja mu kisaka. Ngayatumye bulijjo lwaki badde tebabireeta. Ebyokugera byali biweddewo. Ani akulimba abamawulire awo. Pasa Bujingo yogala ku mutimbagana atunda ye. Oleeta ekiboozi kye kikola. Kati osanga lwe yabaddewo n'agamba ne wakisibwa kuba mu ekiboozi kya pasita. Nenga Bujingo kyokoze kibi nnyo. Kibi ki kye yakoze mu byonna kutangaaza oba bigambo bye yakoze? Ebigambo bye yakozesezza. Ebitaawo. N'okutangaaza kubi. Maama abaana tebamutangaalizaako. Yagisigise neyefuula tali mu ggwanga. Ayinza omukazi akuteeka ku omukazi yakuteeka ku pressure. Omukazi akwogerera mu kutu n'owulira nga nze kugambye ono yatuuka yajjawo essimu yo. Yatuuka nga pulogulamu takyagala tugibe